our Lord. Amen. Pulezidenti mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mbumu obukambwe bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo naye muwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba onkoze bulungi ssebo Pulezidenti. Pulezidenti mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mbumu obukambwe bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Kitegedde ekyo. Naye eno nze kyenjala okusaba kiri kimu kyokka. Sikkirizigana nakivumirira naddala nga munnaddiini. Kuba naawe anaavaayo n'okivumirira oyinza ofuuka candidate akaseera gye kajjaawo. Naye kyensaba bakitaffe mu Katonda baprotectingibwe. We understand ebintu ebyo ebiri. Naye baprotectingibwe naddala mu maaso gaffe. Kubanga era kyekibafuula ab'amaanyi mu gavumenti. Kuba nti ffe tubakkiririzaamu. Katusaba basigale nga bali protected. Bino tuleme kubiraba. Nti kati gwe you're speaking from a side nti amazima gye gali. Era ebintu bikola. Ebyo bituufu. Neffe mu kusaba kwaffe tusaba kitaffe mu Katonda kubanga ebizibu byaffe kiyinza okubanga gavumenti ekibagaza bannaddiini ffe kutukuuma nga tuli mu Katonda ku lw'obulungi bwa gavumenti okukola ki. Because nze ng'omukkiriza ngenda kwebuuza programu ki munnaddiini gya planninga mu 2026. Ebyo byonna kati eyo nze saagala kugendayo nze kyensaba nga bwe bakitaffe ne banyaffe bakula batandika okuba tuli mu situation nti we literally know what is going on. That is why wasose n'ogamba tokkiririza mu munnaddiini avumirira kino kintu kubanga naawe oli candidate nti amazima munnaddiini avaayo n'akivumirira ekikyamu kiyinza okuba kirebe nti kikyamu. It is embarrassing mu maaso g'abakkiriza and all that. Naye bw'oyogera taaniyo bw'eneetuuka onaatugamba ki? Kaakati nze kyensaba just ask for protection. Muteekewo platform ebintu tukkiriza ebikyamu mubikole ne mukukuteeko si mu maaso gaffe kubanga ffe muli mu kutwesittaza tulina ebitulume bitalina solution nga gye tusigalidde okudduka yewammwe mututegeereze Katonda. Temunaye Katonda Mukama Katonda tuzze wale waddeko musaala ng'ogenzeeko ew'omusumba akusabire aye Mukama Katonda taata anti munnange abaana bo baabano mbalina byo bye balina ku mutima bingi naye munnange nange sina kyakukola kyenva nze gy'oli Mukama Katonda obayambe mba naddamu okujja munnaye ng'ate naawe olina gy'oddukira. Simwe bantegeerekeka. So mbadde tusaamuyamba omwoyo waffe kubanga nze my small god gyenzirukira anjogereko ne Katonda ngo omunene asinga naye naye balina gyakaabira. Thank you. So gyebiri bikolebwa emmotoka zibaweebwa emirimu gikolebwa naye ffe tetwetaaga kubimanya ebyo. Ffe kyetumanyi bannaddiini baffe boogera ne Katonda direct. Era we actually assume ebintu bya munnaddiini biva mu ggulu ne bigwa. Thank you. Kyovanza waliwo gwe nayagala nga ye ne waaba yagabye emmotoka afuna gwagiwa ye n'agikuwa era ekitiibwa ne kiddira Katonda. Kati gwe bagiwadde gwamanya nti kituufu Katonda akozesezza ne yakozesezza ono. Ffe eno tetulaba nti munnange omukyala yajja n'asabirako wano yazze n'ampa emmotoka nali mpeereza wano naye nga musumba yakoze ekyo. So saagala mumenye lukomero olwo kubanga mugenda tuleetera ebizibu abantu bakaluba emitima ddala nga eggwanga lirina ebizibu y'abavubuka bakuba abantu emigere nga we baagala. Kati ani gwe basobola okuwuliriza
gwe bawuliriza mumulekedde amaanyi ge awulirizibwe oba naye mumufudde wa bigere olunaku bannaddiini munaatandika kubafuula ab'ebigere ensi egenda kusigala nga teri gwesobola kuwuliriza kubanga at the end of the day mu byonna bikolebwa naye tumaliriza tuddukiddeyo kyobola nga abeerayo public prayers ne tusiiba ne tusula ne tusiiba nga tusaba and all that awo kasita wanaagonda ne gwe babisaba jjatya kale kakati tulina omutunzi famous mutunzi w'ekyalani Latif Modoi yakwatibwa yali mega okutunga engoye zino enzirugavu